Ekikonde kivuze wakati wa Arsenal ne Man U. Abawagizi bannayuganda abawano oluvannyuma lw'okuva mu mbeera nga babakubye ggoolo ey'okubiri. Oludda olwa Man U lugamba nti leefali abasaliriza oba yabbidde aba Arsenal oluvannyuma nti kuba babadde bakubye ggoolo yaabwe ne bagamba nti no yabadde offside. N'ebisingawo bino mbadde njagala osooka owulire olabe n'okulaba embeera eriwo ssaawa yakaakano. Abatusamu ssente ebamabiriza bo products abakugamba nti ensonga z'omu kisenge jangu ate bakukoleko ina infections azaagaana okuwona, tomanyi kyekyazireeta, jangu wasenga awabaserebu ate abenga azikwatako ate obenga oterera bulungi nnyo. Gwe omwami olina akasumuzo katono jangu tewenyooma, nga wenyooma dda jangu wasenga wabaserebu. Ensonga zino zonna agenda zikolako ate abasajja oba abakyala abadde bakunyoomanga ate balekerawo kubanga bakunyogwa. Omukyala gwe atakyawooma oli mukalu jangu wasenga wabaserebu. Ensonga zino abenga zikwa nyingi ensonga zakwatirako ddala, wabula mukubireko enamba y'essimu esembyayo 14. Of course ogenda kubanga omufuna bulungi ate aba Sylvia Autobats abasangibwe wakiseka nga we nakugambye nti bo ku kigambo ekya spare bavira ddala Japan bamwesuubulira spare ne bamuleeta ate ne bakuguza ekintu ekiroli gino ng'ekyobuwangazi ekigenda okukolera bulungi ddala ddala. Spare gwe twogerako wa motoka zino wamanga Ipsam, Laumu, Vox, Prado, V8 zonna Benzi ng'oggyeko zino sima amagulu 10 tipa lole ezo tetulina spare waayo, so ziri endala buli kikayo motoka yenna tomuyina jangu okukiseka ewa Sylvia Auto Parts. Ensonga zino abenga ate zikutuusaako bulungi nnyo. Nze ambassador of course kankulekere ate embeera nga bwetambula wano owulire ddala nti Arsenal kyebakoze Man U, abamanyi leero bagenda okwebaka era abamu abakyala babo babakubidde amasimu ne bava mu mbeera olw'okubanga nti tetambudde bulungi nga badde basuubira, era abamu babadde bavudde nga bamanyi nti bagenda kwepiica nga bavudde mu mupiira. Okwepiica tewali baaba.